oludda oluwaabi lumaliriza okuleeta obujjulizi obuluma Christopher Okello ku misango gy'obutemu egyimuvunaanibwa bwe yadda ku baana bane Ggaba n'abasanjaga. Bano baleese abajulizi 18 nga buli omu awa obujulizi obubwe obukakasa nti ddala Okello omusango gw'obutemu gumukka mu vvi. Kati oluvannyuma lw'okuwulira obujulizi bwonna, omulamuzi Alice Komuhangi abulidde Okello nga bw'alina omusango ogw'okwewozaako. I have evaluated the evidence that has been adduced against you, and I find that it makes a case against you requiring you to give your defense on each of the 4 counts that I read to you when we were beginning this case. Ono amutegeezezza nga bw'alina eddembe okusalawo okulayira ng'awa obujulizi obutalayira oba n'okusirika. Okello akkiriza okusooka okuba ebirayiro nga tannaba kuwa bujulizi. When you choose to take evidence without swearing, you will remain where you are and you will tell your story without anyone leading you. I will make a sworn defense. Ategeezezza Kkooti nga bw'aliko abajulizi baalina okuleeta nga wano wasinzidde n'asaba aweebwe essimu ze 3 ezaamusangibwa nazo asobole okukubira abajulizi be ekintu omulamuzi ky'akkiriza. Bwe bazimuwadde awandiise erinnya ly'omujulizi omu ate abalala 3 awaddeyo nnamba zaabwe za ssimu. Are these 2 or 4? Because I see some up and some down. That there, my lord, is 4 witnesses. There are 4. Yeah. Since there is only one name, just let me hear from you. Give me the names. Nga zikunukkiriza okwera ssaawa 10 ez'olweggulo, Kkooti ezzeemu okutuula nga wano Okello abadde asuubirwa okutandika okwewozaako, wabula n'ategeeza omulamuzi nga bw'atali mwetegefu kwewozaako olunaku olwaleero. What are you prepared to do? Actually nothing today, my lord. I was advised that I could submit the defense tomorrow, maybe a little later. Era wano yeekyusiriza mu kitinga embazzi bw'ategeezezza nti bwe yeerowozezzaamu si wa kukuba birayiro ng'awa obujulizi oba nga yeewozaako. I will change, my lord. I think I could change it. Which option will you take? I will use the unsworn statement, my lord. If you choose to give an unsworn statement, you will tell your story without being led by anyone, and no one will ask you any questions. Is that what you're opting for? Yes, my lord. That's what I'm opting for. Okello era azzeemu okusaba omulamuzi amukkirize addemu aweebwe essimu ze abeereko by'ajja ku mutimbagano omulamuzi ky'agaanye. Look at your phone, but Yes. we gave you the phone and you scrolled through it. My lord, this time we are going to use the internet to download the rest of the information that we need, that we can find. It is an exhibit now, and unfortunately I will not give you that. We gave you that opportunity. Omusango gwongezeddwayo okutuusa olunaku lw'enkya kisobozese omuvunaanwa okuteekateeka okwewozaako kwe.